okusinziira ku mawulire genfuna gwe ssebo banya bandaba kigambibwa mbu omukyala Anita Among alabika asuuliddwa ettale kigambibwa mbu naye bassebo ne bannyabo njagala owulirize bulungi vidiyo eno okusinziira ku Muhoozi Kainerugaba akozesezza omukutu gwe ogwa X n'agamba he has been the best minister in our government for the past 5 years. I want to be the first to endorse him for Speaker of Parliament 2026-2031. God bless Honorable Oboth. Wano kikulaga nti Muhoozi Kainerugaba asazeewo okwendoosinga Oboth. Despite everything Anita Among kyakoze okulaba ng'afuna endorsement ya PLU because kati kikakasiddwa PLU erabika nga yeefuga ababaka abasinga mu Parliament. Abaana bonna abakazi bonna n'abasajja batambulira ku ntoli za mwana. Ekyo kyo tekikyaliko kweka. Naye gwe ssebo banya bandaba njagala owulize ekintu kino. Kisobokera ddala, it is very possible okubanga kano bakakozesezza nga diversion. Idi mpuliriza because Anita Among alaga naye akyali mu race. Kati mu race muno by introducing them another figure that is Honorable Oboth. Okusinziira ku PLU omukulu amanyikibwa nga Kabanda Daudi naye agenze ku mukutu gwe n'ateekayo just in Honorable Jacob Oboth is the next speaker. Kabanda oyo yavaayo n'akola press conference n'ategeeza aba PLU nti endorsement gye twali tuwadde Anita Among ku Sale Thomas Tayebwa tugitadde ku hold. Tulinda kutegeezebwa okuva ewa President Yoweri Kaguta Museveni. Now, Muhoozi Kainerugaba wabavule n'agamba nti ayendosinga Oboth. Ne Kabanda n'akikonfaminga kirabika Anita Among bamugasseko omuntu omulala. That is nobody. Manyanga Oboth. Kikyasoboka okuba nga Nobert Mao ne kana akazanya akalimu. Because NRM ebeeresa Oboth. Anita Among n'asigala mu race. Basobola ne Nobert Mao omuwaayo abantu be. Ne bamaliriza nga race bagibaddemu abantu basatu ngeri tight. Nobert Mao n'abaliira awo. Ne Anita Among akyasobola okulya race ero. Naye bw'aba alidde race ero ekibuuzo kibuuzibwa. Anaasobola okufuga because aba abalabisizza. Anita Among waba tawangudde bwa speaker kigendagenda ku record nti yayingira mu bwa speaker after someone dying. Abadde asuubira ofuga ekisanja ekiri fresh bamunookinze out. Era nabo ne bagamba wano bannaaye ensonga eziyinza onnokola Anita Among mu bwa speaker nnyingi nnyo. This woman was sanctioned by the USA and the UK government. It sounds awkward okuba nti speaker w'eggwanga nga Uganda America yamusanctioninga. So Museveni ng'omuntu atayagala nnyo okweddugaza newankubadde nga mukyafu eyeekweka asobola okunookinga out this woman n'aleetamu another person. Kabanda bwe yavaayo n'afulumya amawulire gano bassebo ne bannyabo. Omukyala amanyikibwa nga Nammeere yavaayo n'akola vidiyo. Era vidiyo gye yakola yali mukambwe nnyo ng'alumba Kabanda n'avaayo n'ategeeza nti Nammeere ngenda kuddamu olunaku lw'enkya olw'eggulo. Kati Kabanda yazzeemu Nammeere bassebo ne bannyabo. Mu post gye yakoze Kabanda Daudi yagambye Nammeere nti as you also prepare your declaration forms from the polling stations of Masaka, Chief Justice Teko has already been guided on how to deal with the race.
ya captioninga tweet ya Nammere gye yakola ng'asabula Kabanda okufa obufi. Nammere kikakasiddwa ye yadda mu kifo kya Kabanda nga shamba ausigalo wa Anita Amongo. Kati Kabanda okuva mu Anita Amongo n'ayogera ebijikinike, Nammere yabadde alina okuvaayo naye n'abaako embeera gy'ateekako awo. Wetwogerera essaawa zino Nammere bamutegeezezza nti tegeka declaration forms zo because olabika gwe ogenda. Nammere ffenna tukimanyi bulungi nnyo akalulu k'e Masaka yabba kabbe era kaalimu omukono gwa Anita Amongo ogw'amaanyi. Ebimu ku bintu bye tusuubira ebisinga oleetera Anita Amongo ye parliament exhibition ebadde egenda mu maaso. Abaana baggyeyo obukakafu nti Anita Amongo alabika omudidi gw'ensimbi gwakubye mungi muzibu. Jjukira Naggambe wali eri nti ono omukyala bamusanctioninga gavumenti ya America n'eya UK. So Museveni okusigala nga akukuta n'ono omukyala on the other side kiyinza omulabisa. So kyalina okukola kiri kimu kulaba ngeri butya gyamwejjako. Okategedde kati essaawa zino beeteekateeka kulonda speaker probably next week. Omwana avuddeyo n'agamba nti he is endorsing Oboth kuba speaker. Kati Anita Amongo awulira ng'asiridde. Kino kituyambye ku abo bonna ababadde bayitiriza omuze gw'okukkuta n'obusajja. Kyagulanyi n'agamba nti lwaki okukkuta n'obusajja ng'okimanyi agasajja gabbi. I strongly believe Anita Amongo singa tadda kuwa speaker andiresinga bamwande kyabwa vice president, naye agenda kuwulira akaliro katawulirangako. Kino kibagambidde wano eno kubanga eno posti yo nga yo esobola okuba nga diversion, naye ate at the same time eyina statement gyekoze ku bye tuzze nga twogera. Amayanzi tegabuuka na nzige. Omukazi yavayo n'agamba Museveni n'amuyita the Father, the Son and the Holy Spirit. Ekifaananyi kyafulumye nga ali ati yeegayirira muhoozi bannaye ekigambo kyo kyokka kyokka. Omusajja yendoosinzeemu Oboth. Anita Amongo agenda kumyukirira. Teweerabira Zaid Lighting Store balina amataala ageetaaze kuba ku ssimu ezo. Banaye sire bulungi naye mbadde nina okukola bidiyo eno mbere bulungi mwera.